Ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'okutaano omwaka oguwedde, gavumenti ya kuno yawa abalaalo abeesenza mu bukyamu mu bitundu by'amambuka ga Uganda nsalessale wa nnaku 14 zokka okwamuka ebitundu bino. Kino kyaddirira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni okuyisa ekiragiro ekyokusatu oba Executive Order No. 3 nga 19 ogw'okutaano omwaka gwa 2023 ng'alagira abalaalo bano okwamuka obukiika kkono bwa Uganda. Abalaalo bano baatandikiriza okusenga mu kitundu kino mu mwaka gwa 2009 bwe baali banoonya amalundiro n'amazzi ag'okunywesa ente zaabwe. Wabula ebbanga bwe lyagenda lyekulungulula, omuwendo gwabwe gwatandika okulinnya mpolampola n'ente zaabwe ne zeeyongera obungi, ekyaleetawo enkayana naddala ku ttaka. Enkayana zino ze zaaviirako abamu ku bakulembeze mu bukiika kkono bwa Uganda okwekubira omulango ogutakungula ew'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni, naye kwe kuyisa ekiragiro ekibagoba. Wayise omwaka mulamba bukyanga ekiragiro kino kitandika okusibwa mu nkola, era abalaalo bagenzi bajjayo ente zaabwe n'okwamukira ddala amambuka ga Uganda. Wadde ng'abamu baafuna akaseko ku matama olw'abalaalo okubaabulira, waliwo ate abatuukiriza eŋŋombe egamba nti ekkumi terikyawoomu, nga bagamba nti okugenda kw'abalaalo kubakosezza byansusso. But I can tell you the evictions of these balalos has affected the livelihood of people of Acholi. Seriously. The business has collapsed. In the market, you can take the cassava of 10,000. They may not even buy it. When you see the business in other trading centers are going down, and some land are empty now. My appeal to Mr. President is this. Though this eviction is good, but it is affecting our business. Abamu ku bannanyini ttaka betwogeddeko nabo bagamba nti baali bafunamu nnyo nga abalaalo bapangisa ettaka lyabwe, kyokka okuva lwe bagenda kati beeyaguza lujjo. Because not only me, many people they are suffering in the village. Because the other time when those our brothers they are there, we are enjoying life together. There's money, but nowadays there's no money. The land is very free. It's full of grass. So I think those grass we are going to burn them because that's no use. Some other people who have been rental the land to this balalo, they have even lost their business because they cannot afford to push their children to school. They have failed completely to pay school fees for their children. Bano kati basaba nti singa kisoboka gavumenti yandizzemu ne yeetegereza ekiragiro kino, abalaalo abamu naddala abafuna ettaka mu makubo amatuufu ne baleka. And I'm now hereby begging our President, His Excellency Yoweri Museveni, that this eviction is really torturing our beloved people, whom we were getting good revenue from them. We were doing our business, we get good money from them.